Balamusiza nnyo bannamawulire era nsanyusa okubalaba wano mu Butikkiro. Waliwo bannamawulire abamu abazze wano omulundi gwabwe ogusoose. Butikkiro ge maka ga Katikkiro amatongole. Era eno ennyumba gye mulaba yatandika okukolerwamu mu 1929. Yatandika okuzimbibwa emyaka 10 emabega mu 1926. Katikkiro yaliwo Oweekitiibwa Apollo Kaggwa. Katikkiro yasooka okugikoleramu yali Oweekitiibwa Martin Luther Nsibirwa mu 1929. Obwakabaka bwe bwaggyibwawo Katikkiro yalimu yali Oweekitiibwa Joash Mayanja Nkangi ow'omutima. Ate Katikkiro azeemu okugisulamu n'ogikoleramu yenza alina mmwe nange neddira mutima. Kabaka namwegattako mu 1991 nga nze muwandiisi w'olukiiko olwaliwo mu budde obwo olwayitibwanga olukiiko lwa Ssaabataka olw'oku ntikko. Mu Lungereza baaluyitanga Ssaabataka Supreme Council. Era olukiiko olwo lwakola kinene nnyo nga luli wamu n'olukiiko lw'Abataka okulaba nga Obwakabaka buddawo. Era bwagenda okuddawo naliwo mu 1993. Abasoma ebitabo oba abagoberera ebyaliwo mulaba ekifaananyi nga Kabaka akuba ekirayiro eky'okukuuma Obuganda. Yalayira mu maaso ga Ssaabawolereza Oweekitiibwa John W. Katende mu budde obwo. Yali omumyuka wa Ssaabawolereza Oweekitiibwa Godfrey Sserunkuumalule n'omukungu Peter Nkambo Mugerwa wamu n'omuwandiisi w'olukiiko lwa Buganda ayogera nammwe kaakati. Era ekirayiro ekyo omukono gwange kweguli. Awo nno mmwe bannamawulire abato temulowooza nti kyenjenje nga bwe bagamba kyenjenje. Nduddewo ebintu bibaddemu era ntera bagamba nti Ssaabasajja tiyanzije eyo mu makubo. Naliwo nga Oweekitiibwa Kazibwe bw'ababuulidde. Naliko minisita w'amawulire naye si gye nasookera. Nasooka kubeera mu Kiise mu lukiiko lwa Buganda mu 1995. 1994 awo nga guggwako. Ate mu 1995 nenfulibwa minisita omubeezi ow'olukiiko olwo nga mmyuka Reverend Dan Kajumba eyali minisita w'olukiiko oba Ssaabawandiisi. Baakozesanga nnyo ebigambo ebyo mu budde obwo. Ssaabawandiisi w'olukiiko naye nga ye minisita w'olukiiko. Ate mu 1996 nenfulibwa minisita omujjuvu ow'abavubuka. Ate era nga nze minisita wa cabinet. Ate era nga nze minisita w'olukiiko lwa Buganda. Ate mu 2022 nembeera nga nze minisita w'abavubuka, nga nze minisita wa cabinet, nga nze minisita w'olukiiko, nga nze minisita w'amawulire era nga nze mwogezi w'Obwakabaka. Nembeera mu kifo ekyo okutuusa ddala mu 2025. 2025 Oweekitiibwa Mulwanyammuli bwe yazaayo Ddamula nga ggwako nange nempummula. Ate nenkomawo mu January 28 Oweekitiibwa John Baptist Walusimbi nga akwasiddwa Ddamula. Nenkomawo nga minisita wa cabinet, nga minisita w'olukiiko, nga minisita w'amawulire era omwogezi w'Obwakabaka. Ekyabavubuka ne bakinzija ndooza baalaba nga sikyali muvubuka. Nembeera mu kifo ekyo okutuuka mu 2013 ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano lwe nalangirirwa nga Katikkiro. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II gwe yali alonze. Era wiiki ejja nga 12 gigenda kubeera emyaka 13 nga nkuuma Ddamula. Mu bbanga lino tukoleddemu ebintu bingi. Ebimu kubikoleddwa mu bbanga eryo kanokoleyo ebitonotono. Enzirukanya y'emirimu ku kitebe mu Bulange yatereezebwa.
waliwo entereeza ezigendera ku bakozi. Oyingira otya mu buweereza, otendekebwa otya, okuzibwa otya, owumuzibwa otya, okangavvulwa otya, byonna weebiri. Waliwo enkola eyateekebwawo mwe tuyita okugula ebikozesebwa oba okutunda ebikaddiye. Baminisita bano bemulaba ndi ne baminisita babiri wano n'abalala gye bali bakola obudde bwonna, baweebwayo n'ensako n'entambula bibayamba okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Ab'amasaza nabo bafunayo ku mafuta, balina n'entambula. Ab'amagombolola balina epikipiki, bafunayo otufuta otutonotono. Abaami abasookerwako twatandika okubawa obugaali. Era abaami ba Kabaka yonna gye bali bakola kinnawadda. Ensonga endala ezibaddewo mu myaka egyo, obuyiiya bweyongedde ne tufunayo ku nsimbi ezikola emirimu. Si nnyingi naye era tuli kalekaleko. Bw'ogeraageranya gye tuvudde tezinnaba kutumala, kubanga emirimu mingi nnyo okumalako Buganda yonna, naye era kalekaleko. Embalirira eri eyo mu buwumbi na buwumbi, ndowooza omwaka oguwedde ogw'ebyensimbi yali ya buwumbi bisatu mu mmeka, 355. Oluwalo nalwo nkola ya buyiiya, era omwaka oguwedde lwavaamu obuwumbi obukunukkiriza mu 2. Neebaza nnyo omumyuka wa Ssebwana owookubiri, omwami Vincent Kayongo, eyaleeta ekirowoozo kino, naffe ne tukiteeka mu nkola. Bannamikago tulina bangi mubawulira, ba Airtel, ba Centenary, ba UNAIDS, ba Uganda AIDS Commission, Ministry y'ebyobulamu gavumenti eya wakati, Ministry y'amazzi mu gavumenti eya wakati, Grain Pulse, I&M Bank, Stanbic Bank. Bangi bannamikago batuwaayo akantu ate naffe ne tubatuusa mu bantu, kubanga ffe lutindo olubatuusa mu katale. Era tusikiriza ba musigansimbi ab'omuzinzi. Bw'otunula Mirembe Villas wali Ekigo, oba bw'olaba ennyumba ezizimbibwa Ssentema, bwe ŋŋamba ba musigansimbi ab'omuzinzi, ndowooza kitegeerekeka. Olukiiko lwa Buganda lwongeddwamu embavu, lulina obukiiko obulondoola emirimu egikolebwa mu minisitule, mu bitongole, mu masaza. Kwegamba kikulu nnyo okulondoola emirimu nga bwe gitambula. Obukiiko butunula ne bulaba oba gitambula nga bwe gitereezeddwa. Ebyobulamu tubinyikizza, tulwanyisiza Mukenenya n'endwadde endala. Mwe bannamawulire mbagamba nnyo okwetangira Mukenenya, kaweefube mumumanyi. Ensiisira z'ebyobulamu tuzitegeka. Olwasembyeyo nga tuli ne Kabaka Foundation, mwalulabye Bulemeezi, abantu abaasobye mu mutwalo ne bajjanjabwa. Amalwaliro nago gazimbiddwa, gaatuumibwa Muteesa owookubiri, Kabaka Muteesa owookubiri, gaatandika okukola e Busimbi, eyo Ssingo, Kalasa, Bulemeezi, Ensangi, Busiro, e Buddu n'Ekyaggwe gamalirizibwa. Tukolaganye bulungi ne Minisitule y'obulamu mu gavumenti eya wakati n'aba Uganda AIDS Commission mu nsonga z'obulamu, kulwanyisa musujja gw'ensiri, bya buyonjo ebisookerwako, Mukenenya n'ebirala. Tutalaaza amasaza okulwanyisa Mukenenya. Emisinde gya Kabaka mugiraba, giba ku mulamwa gwa byabulamu ate n'okujjaguza olw'amazaalibwa ga Kabaka. Ebyenjigiriza nabyo tubibaddeko mu bbanga lino ery'emyaka 13. Muteesa the First Royal University esajja kudde nefuna ne charter. Kasawo Institute, Vocational Institute erinnyisiddwa omutindo. Bowa Vocational Institute yafuna ekizimbe Matumpaggwa. Tutandise nursery 20.
mu Bwakabaka bwonna obutonde bw'ensi tubunyiikiridde, tusimba emiti. Twaleeta enteekateeka y'okusimba emiti ku mukolo ogw'okwanjula. Bangi ku mmwe ndooza mwanjuddwa era emiti gisimbiddwa. Naye twagattako ne mu kwabya olumbe. Twagattako ne mu bijaguzo oba abaana batikkiddwa digiri oba abantu bava Mekka, abalala bava Roma, abalala bajaguza bijaguzo bya bufumbo. Era kiteeberezebwa nti buli Lwamukaaga ne Sande emiti egikunukkiriza 1,000 gisimbibwa mu Bwakabaka bwa Buganda. Naye ate tusimba n'emiti mu nteekateeka gye tulina ne bannamikago ab'enjawulo, ebibira. Tusimbye ebibira bya Kabaka n'aba Rotary n'aba ECOP, bano abasima omuddumo gw'amafuta nabo bannamukago. Tusimye nayikondo ezisoba mu 1,000 ne bannamukago aba Wells of Life. Era tukolaganye bulungi ne Ministry ya gavumenti eya wakati ey'obutonde bw'ensi n'amazzi ku nsonga zino. Ebyobulimi ndooza byo ne bwe sibyogera. Tulwanyisiza obwavu nga tuyita mu mwanyi terimba. Era Oweekitiibwa Kazibwe yaŋŋamba nti olwo bannamawulire abatandise okulima n'emmwanyi. Mwebale kulima mmwanyi. Tutunda emmwanyi ebweru nga tuyita mu kampuni ya Kabaka eyitibwa Emmwanyi Terimba Limited. Tuzisuubula, ne tuzisunsula, ne tuzitunda ebweru. Obwegassi nabwo bunnyikidde. CBS Peosa ndooza muwulira bwe zitojjera. Simanyi oba mwaliyo nga nzigulawo ekizimbe Meeru e Masaka mu Buddu. Ate mu Buddu omwo balina aba CBS Peosa y'e Buddu erina n'ebizimbe ebirala mu Buddu omwo. Era sako zitojjedde nnyingi, Subiro za Mbogo sako, Buladde n'endala. Awo wonna Kabaka yatulagira tuzeewo obwegassi. Abantu beegattire wamu bakolere wamu beesitule. Obulimi okutwalira wamu bweyongedde, abalimi ensuku bazirimye, abalunda nabo bangi, kumpi buli gye tugenda mu bantu abalimye emmwanyi n'ensuku. Era baba balunzi. Abalunda ente beeyongedde, abalunda embizzi beeyongedde, abalunda enkoko. Kati tutandise ku busuubuzi n'amakolero nga twagala abasuubuzi nabo basitule omutindo. Mu kisaawe ky'amawulire, mu kisaawe kyammwe gye tuli nnyo mwe bannamawulire. Emikutu BBS, CBS mugiraba gye gimu ku miganzo ennyo wano mu ggwanga. Naye ne mu mutimbagano gye tuli. Era Obwakabaka bwe bumu ku bulina ekigere ekinywevu mu mutimbagano. Tusoosowaza ensonga z'obuwangwa. Ebika biwulikika. Oluganda tuluganjisizza. Lufuuse luganzo Oluganda ne batuuka n'okuluweererezaamu omupiira gw'ekikopo ky'ensi yonna. N'abalwogera kati bangi. Tekikyakwasa nsonyi nga bwe kyabeeranga edda abantu nga balowooza nti okwogera Oluganda obeera muntu wa wansi. Amasiro g'e Kasubi gaggwa. Ekitongole eky'ebyobulambuzi Buganda Heritage Tourism Board twakitandika era tusuubira nti kinaalabirira bulungi amasiro g'e Kasubi. Embiri za Kabaka zikoleddwa ne bw'oyogera ku Twekube eyawa ne Mmengo yamalirizibwa. Tulina bye twagala okwongerako naye okutwaliza awamu weeri. Era Ssaabasajja ennaku zino agikoleramu nnyo emirimu. Abavubuka tubeera nabo nnyo mmwe kuba ndaba abasinga wano muli bavubuka. Tubeera nammwe nnyo, tubabeeramu, tubakozeemu omulimu. Kati obukulembeze bw'abavubuka tubulina okuviira ddala ku magombolola. Era ebbugumu lye balina muliraba. Nabaddeko mu yunivasite ey'Embarara eyo oba mwandabye. Simanyi oba ebbugumu mwaliwulidde. Luli nali Mbaale. Ne bannankoba za Mbogo bajja ne bakuŋŋaana awo ne bamaamira Bulange yonna. Baleese amakula ga Kabaka ku matikkira. Abavubuka be basinga obungi mu nteekateeka zonna ez'Obwakabaka oba misinde oba mipiira. Ebintu byonna abavubuka obalaba buli wamu bajjumbize nnyo.
tutumbudde ebyemizannyo ekikopo ky'amasaza mukiraba sirowooza nti waliyo omupiira oguwagirwa mu Uganda ng'ekikopo ky'amasaza ate kati n'ogw'amagombolola twagutandise n'emipiira egy'amasomero twagitandise ekigwo mwalaba ekigwo nga kabaka ali ku mupiira ogwaggalawo ogw'amasaza ekigwo kyaliwo ennakivubaawo omweso gyonna kaakati gizannyibwa ne juzi mu kugulawo emipiira gy'ebika ewankulu kuwabaddeyo omweso ne scrabble ow'Oluganda naye waali ebitono tubitumbula abayimbi tubeera nabo abawandiisi b'ennyimba abakubi b'ebivuga twagala bakitegeere nti bali ku mulimo gwe mulimo gwaffe era abawulidde bye tubagamba bagutwalira ddala ng'omulimu kwegamba okutwaliza awamu tukunze Obuganda Buganda kakati ewulikika wano munda mu Uganda ebweru wa Ssemazinga wa Afrika era ewulikika abagenyi abazito tubakyazizza abazito ddala mwe mubadde mubawandikako amawulire tubakyalidde abantu abazito ddala tubakyalidde Abaganda abali ebweru wa Uganda tubalambula era mu mwezi ogwokutaano guno gwe tulimu wiiki ejja bweggwako ngenda mu Germany kulaba Abaganda abali eyo bwe tukowoola Obuganda butwanukula era nze sirowooza nti mu Uganda waliwo emikolo egibeerako abantu abangi abajja mu kyeyagalire nga teri abawadde ssente oba ntambula ng'egy'Obwakabaka sirowooza nti mu Uganda waliwo emikolo egiringa egy'Obwakabaka ku bungi bw'abantu abantu wano mu Buganda bali kimu bwe kibeera ku nsonga z'Obwakabaka twanirizibwa mu kereziya twanirizibwa mu kkanisa twanirizibwa mu mizikiti era mwandabye nga ndya omuceere ogwa Yidi ebutambala wano obutalekaayo wadde empeke n'emu buli wa kibiina mu Bulanga ajja owa NRM owa NUP owa DP n'abalala bonna tutandisewo ebitongole n'amakampuni bingi ebiwa abavubuka emirimu kaakati mulaba na bano aba terefayina baabano bavubuka singa Kabaka teyatandika terefayina simanyi gye bandibadde bakola n'aba CBS mubalaba bye bimu ku bitongole ebiri wano naye n'ebirala bingi nnyo mu bimanyi eby'Obwakabaka bwe tuba n'emizannyo gy'ebitongole era mwabamu mubeerayo mulaba obungi bw'abakozi Kabaka baawadde emirimu ate abo kiba kitundu butundu n'ebitongole ebyatandikibwa emabega edda ntegeeza emabega w'emyaka 13 bingi bye tuzizza obujja nga Bukadefu eri ku mulimo gw'emmwanyi eri ne ku mulimo gwa Ssemaduuka ze twatandise ezitunda ebirime ebyesigika nga Bikal ekitongole mwe tuyita okusiga ensimbi tubizizza bujja ebitongole by'Obwakabaka bitambuzibwa mu ngeri nnuŋŋamu biwa omusolo bivujjirira eggwanika bivujjirira nkuluze era abavubuka bangi ababikolamu omwaka guno nga gutandika twatandise enteekateeka eyatuumiddwa situla omutindo twagala buli ekikolebwa mu byobulamu mu byenjigiriza mu byobusuubuzi amakolero n'emirimu gyonna abantu gye bakola ne bwe giba egy'okusaka amawulire mu mbeera z'amaka okuvumbula n'okusitula ebitone byonna ebyo twagala ebikolebwa bibe bya mutindo era kaweefube oyo yatandise nga tulowooza nti kasita buli ekikolebwa kibeera kya mutindo ebibala tujja kukungula ntoko nammwe basse kinnoomu bw'okola mu ngeri ey'omutindo ogobolola kubanga mukoze kinene okutegeeza ensi ebigenda mu maaso enteekateeka zino zenkoonyeeko nzifunzizza nnyo kuba temugenda kusula wano zenkoonyeeko mwe muggyeyo ebyokulabirako ebizigenderako kuba mubirina bwe muba mukola mu ngeri ey'omutindo kye mulina okukola
mwenga bannamawulire bwe njogera ku byobulamu jjayo bye tukoze mu byobulamu myaka gino 13 bibadde bingi nnyo bigatteko obiraga abantu bw'oba onoobulaga amawulire NTV akawungeezi ne twogera ku bavubuka laga abavubuka bye bakola ne twogera ku bannabitone muleete bannabitone be tubadde nabo be tuyambye okwezimba okusituka okukola n'omutindo naye mwe mubadde basaale mu nsonga eno bwe twogera ku kulwanyisa obwavu emmwanyi terimba yenkola ey'obwenkanya gye tulina ey'okulwanyisa obwavu kubanga amaanyi go gigakweyimirira tewali bino nti nagenza okugjayo ssente ez'okwezimba bazinyimye kubanga ate biri kwata enkumbi ogenda olima olaba oba toofuna essente nkola ya bwenkanya bwe twogera ku mwanyi terimba mu bijjo byonna ebikoleddwa mwanyi terimba yakawa abantu emirimu nga kakadde mubadde mukimanyi abantu abafunye emirimu mu nteekateeka ya mwanyi terimba basoba akakadde okuva ku balima mu nnimiro ku banoga abasunsula abatunda emmwanyi ebweru naye emirimu gino gyonna bwe mutabeerawo abantu tebasobola kugimanya awo nno mbeebaza nnyo okukola omulimu ogwo omu yekka yakubye engalo yasomera mu Musa High School ate nabagamba omuntu oba okuba engalo ozikubira ddala ne zinoga tozeekubyakubya zifuna amabavu bw'ozikuba bwe mbadde mbalamusa temuwulidde nga ziweweera naye nkuba nnyo engalo omumbejja asese kale mbeebaza kubanga mukoze omulimu munene emirimu bwe gikolebwa ne gitamanyibwa abantu begigendereddwamu tebasobola kugifunamu singa tutegeka tugambe olusisiro lw'ebyobulamu ebulemeezi mwe ne mutategeeza ggwanga nti olusisira gye luli abantu tebajja kujja kujjanjabwa singa tuwogera ku bwegasi sako naki abavuka tebajja kuzeeyunira nga tebamanyi nti gyeziri awo nno omulimu ogwammwe nammwe munene nnyo mu lugendo lwange luno olw'emyaka 13 mubadde basaale ntambudde nammwe era mbeebaza nnyo